kati giweze emyaka 6 Obuganda bwe bwagwamu enchukwe amasiro agaziikibwamu Bassekabaka e Kasubi bwe gatokomokera mu munabbambula w'omuliro. Kaweefube ow'enjawulo zaakolebwa okusobola okuzaawo amasiro nga gavumenti ya Japan yeesitukiddemu ku mulundi guno okudduukirira Obuganda n'emitwalo 5 egy'ensimbi za Amerika ng'eyita mu kitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations Education, Social and Cultural Organization UNESCO. Ensimbi zino za kuyamba okuteekawo tekinologiya ow'omulembe agenda okulwanisa omuliro singa guba gubaluseewo nate. Katikkiro abadde omusanyufu ebyensusso ng'ayaniriza obuyambi buno asiimye nnyo gavumenti ya Japan n'ekitongole kya UNESCO olw'okutumbula ebyobulambuzi mu Buganda. Era nebazizza gavumenti ya Japan ino essente zegenda otuwa kumpi emitwalo nga 5 ejja dola naye nga zigenda kukola ku byakulwanyisa muliro. Era ezo zijja kweyambisibwa ng'ennyumba ewedde. Tugenda kuteekawo ebyuma eby'omulembe ogusinga okuba ogwa waggulu okulwanyisa omuliro. Beebaza okuba nti bafaayo n'okulaba nti baakajja emirundi ena. Era mbaaniriza okwongera okujja okulaba omulimu obugutambula. Era mbagambye babuulire bannaabwe nga bazzeeyo abalambuzi bajje. Sebastian Roset ng'ono mukungu wa UNESCO mu Uganda yeebazizza Obuganda olw'omulimu gw'amatendo gwe bakola ogw'okuzaawo amasiro. Wabula n'asaba omulimu guno gwongera okutwalibwa eri bannayuganda ng'engeri ey'okutumbula ebyobuwangwa n'obulambuzi. And there's no electricity, they're doing everything in the medieval way, in the traditional way. And the same happens at Kasubi. They do just with their knives and their knowledge, they do everything. And they get thousands and thousands of visitors who come just to see the construction process. They don't really care about the final result. What they care about is the construction process. And I think maybe that's the only criticism I would make, or suggestion I would make, is to try to find a way to share this with the population, with Ugandans, with scholars. Wabula Morissette era alaze obwennyamivu eri omulimu gw'okuzimba amasiro ogutambula akasoobo n'ekiviiriddeko ebyazimbibwa edda okutandika okwonooneka. It's the oldest structure and the most authentic structure, and it's bending. It's really suffering. If eventually some of the funds can be, the UNESCO Japanese funds could be diverted, this has to be discussed with them to deal with Bujabukula urgently before it collapses. Tulina ebitusomooza bingi, tulina okugoberera ennono n'obulombolombo kubanga eno si nsiisira. Gano masiro tobeera nga azimba ensiisira, olina okubaako ennono gy'ogoberera, olina okubaako ebyobuwangwa by'olondoola, olina okwebuuza ku bantu bangi. Amasiro g'e Kasubi gakakasibwa ekitongole ky'amawanga amagatte ekya UNESCO ng'ekyobulambuzi eky'ensi yonna mu mwaka gwa 2021. Gaakwata omuliro ennaku z'omwezi 16 mu mwezi ogwokusatu omwaka gwa 2010. Steven Turgargayo, Kingdom TV, amanindidire. This is Kingdom TV.